era twetaaga okusomesa ekintu kino mpola mpola twali atugoba abatuukirivu baba baafa oba balamu abatuukirivu babeera balamu kubanga mu nsi y'abafu tewali yali agenzeyo n'akomawo naye bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu. So the living Susan, after repentance, if the word saint applies, you are Saint Susan. Kubanga obutuukirivu buyamba ng'okyali mulamu. Ene waffe mbulokole. Eno waffe mbulokole. Yeah, very good. Ene waffe mbulokole. Obutuukirivu buyamba ng'okyali mulamu. Era okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kuno Yesu kwa emphasizinga nti bw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri olina chance okulaba obwakabaka bwa Katonda kubanga obutuukirivu bwabo kugabanyizaako. Ozaalibwa mu mazzi ne mu mwoyo. Kati omuntu azaaliddwa mu mwoyo ebikolwa bye bya butuukirivu kyava ayitibwa omutuukirivu. Era obutuukirivu tebukakatibwako bafu kubunoonya. Matayo 6:33 ega nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu. Musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Matthew chapter 6:33. Then ebisigadde byonna ensi byeyaanira mugenda kubyongerwako kubanga ebyo Mukama abimanyi nga mukola ki? Nga mubyetaaga. So azaaliddwa omulundi ogwokubiri wadde tebagenda kukulangirira ng'eddiini bwe zirangirira abantu. Naye eggulu likulangira nawe oteekwa kimanya nti oyingidde mu batuukirivu bw'oba olokoze. Noonya obwakabaka bwe. Noonya obwakabaka bwe.